The following is a portion of a video taken on May 20th, 2001 of a tour Brother Hickerson led for a couple from South Africa. Ku lutimbe tulaba akatundu ak'olutambi olwakwatibwa mu mwezi gw'okutaano oba May ennaku z'omwezi 2 omwaka 2001 era nga akatundu kano kalaga olugendo lw'okulambula Luganda Hickerson lwe yakulembera olw'abaagalana ababiri abali bavudde South Africa. The Sevensters came to Jeffersonville to visit the Branham Tabernacle and other sites. Ba Sevenster oba famire y'aba Sevenster erinnya lyabwe Sevenster. Ba Sevenster bajja e Jeffersonville okulambula Branham Tabernacle oba ekkuŋŋaaniro lya Branham n'ebifo eby'enjawulo ebirala. The sister asked us to video the tour so she could take a copy home to show their children. Mwannyinaffe yatusaba tukwate olugendo luno ku lutambi asobole okubaayo ne kyazzaayo eka okulaga abaana baabwe balabeko. It was just before 9 p.m. when we arrived at Eastern Cemetery to pay respects at the gravesite of Brother William Branham. Essaawa zaali zinaatera butezi okuwera 3 ez'ekiro. We twatuukira ku kijja eky'omu buvanjuba oba tukiyite Eastern Cemetery okussaamu ekitiibwa ekijja ky'Oluganda William Branham. One of us was blessed to see, with the natural eye, the light cross in front of the couple and leave the area. Omu ku ffe yafuna omukisa okulaba tutegeeza n'amaaso ge gennyini ag'omubiri ameereere okulaba ekitangala nga kisala mu maaso g'abaagalana bano ababiri ne kiva mu kifo. The light appeared to the natural eye as a ball of fire and was amber in color. Okukirabako n'eriiso lyaffe lino ery'omubiri eryereere ekitangala kyafaanana ng'enkulungo y'omuliro era kyali mu langi eya kyenvu omukwafu ennyo. As a copy was made for the couple, we realized a portion of the light was captured by the lens of the video camera. Mu kaseera k'okukolera abaagalana bano olutambi beetwalireko twakizuula nti ekitundu ku kitangala kino kyali kikwatiddwa ekirawuli kya kamera yaffe. At the normal speed of the camera's VCR, we could not tell much about the light. Singa tuzannyira akatambi ku supiidi emu ng'akakwata olutambi kwe kaagikwatira tetusobola kwogera bingi ku lutambi luno. So the camera and the tape sat in the closet until January 2002. N'olwekyo akakwata olutambi kamera n'olutambi lwennyini byaterekebwa mu masa okutuusa omwezi ogusooka 2001. Brother William Vincent, my dad, asked me to video Brother Hickerson opening a birthday gift from them on January the 19th, 2002. Owooluganda William Vincent nga ye kitange yansaba nkwate olutambi lw'Oluganda Hickerson ng'abikkula ekirabo ky'amazaalibwa okuva gye bali mu mwezi ogusooka ogwa January nga 19, 2002. The video camera has a few mechanical problems, so I was reluctant to do this. Kamera yange ekwata ebifaananyi ebitambula erina obuzibuzibu mu bintu ebimu ebikwatibwako n'olwekyo kino nakikola ninamu okwegaaniriza. The tape was still in the camera, and for the first time, using the camera's VCR and the pause button, olutambi lwali lukyalimu mu kamera era omulundi ogwasookera ddala nga tukozesa akuuma ka kamera akakwata ebifaananyi era akasobola okubizza emabega awamu n'eppeesa lya poozi oba tuliyite eppeesa lya wummuzaamu. we all were able to see that this light was the flight of a dove. Twasobola okukiraba nti ekitangala kino kwali kubuuka kwa jjiba. As soon as Brother Vincent saw this, he strongly suggested we show it immediately to Brother Billy Paul Branham before his heart surgery, which was to be in a few days. Mbagirawo ng'Oluganda Vincent akirabe kino yateesezaawo n'amaanyi nti tukiragirewo Oluganda Billy Paul Branham nga tannaba kukolebwako kulongoosa kwa mutima gwe okwali kugenda okubeerawo mu nnaku ntono mu maaso awo. We were able to play the video for him the very next day. Twasobola okumuzannyira akatambi olunaku lwennyini olwaddako. Bw'eti empagi y'omuliro bwe yakwatibwa musobola okugyerabirako. Mukama abuwa omukisa n'omugiraba. I don't know, probably